tumusaba jeko wano Maria chi agobereddewo nnyo tulina ekirabo kye akalolo kaliwa ka Maria chi Daddy tulina obudde buti naye tusaba obeeko obugambo bweyogera eri abantu naffe tukuwa ekirabo kyaffe lwa nsonga otubeereddewo abantu baguze tiketi esoba mu miliyoni 10 nga zitunda kifuba ddembe atuyiriddewo omubiri okukola ku comedy store na buli kimu kyonna azze nga atubeere Daddy bako kyoyogera then tukuwa ekirabo kyaffe anidadiwo mwe bwe mukona mukiyita kitiibwa gonzaala mbudaddiwo basobole banya butansi okubala bamuta MC Maria Chipotebo Guy kabaka w'okwasa mabba w'omuki nsumulule nedda obudde tewali banange nsansi okubalaba tubeebaza okwagala comedy wa Uganda tuli basanyufu nnyo nti bwe tutimba comedy mujja ne mumulaba omanyi guno omuli bagulabanga mutwabanga abeesiriwaza naye nabaga mu nsi buli kimu kiba n'omugaso ekibi kigasa n'ekirungi kikola ki yensonga lwaki muli wano temwefuula banoonya nnyo ssente bw'owulira awali abaana abasesa kyama okole ki osekeko abaana bano so gye basooka okukola bagikola sayidi zeeri bayitayo batya mu kinaawa eyasookera ddala mu bulamu bwabwe ddala baliyo mu kinaawa era nali musaale nnyo ne ŋŋendayo ne mbabeererawo okuva ku olwo tebaddangako mabega mubongere obugalo bw'amaanyi bange mwebale kubaagala tusaba omulimu guno gugende mu maaso banange buli bakomediani abatimba mujje mubawagire kubanga guno omulimu kituyambye komedi atuyambye abaana abayingidde bangi nnyo singa obubbi bungi singa kwegamba emise egyo singa mingi naye atuyamba n'atukuwa ne tubeere ne twonoonekera wano naye nga twononekedde ku minyolo gy'abantu mubakubire ku bugalo obw'amaanyi bannange mwebale nnyo mwebali eddala twebaza basponsa baffe mwenna Pepsi webale nnyo Aquafina thank you very much twebaza Success Motors webale kutwagala mwebale nnyo mwebale bane abatwagala mwenna nawe waliyo ng'olina business bane mutunoonyeeko tulina accounts zirina bakitata mu Luganda mu Luzungu manyinza okusoma sikweguyanya kubanga ne mu Bible tekuliimu tokuba sikuwabudde tewaliwo ssuula egamba musomenga mutikirwenga tikiriiyo kyova abakusikuwabudde naye bakiyita batya following so bw'oba olina business otutya tunoonye twongere okulanga nalangira ku Success Motors eyo ndooza emyaka gyalinga ekitono nnyo ng'ena ng'era ndi ambasada waayo nga nnanga nga tulanga era omukomi obukulu obujulizi abuyina twegamba business zikola tulabanga abasagala tulina abantu abatukola ki abatukkiririzaamu Pepsi olwaleero ndi omu ku basaala abalanga Pepsi n'Aquafina ndi omu ku bo abakikola nti efuna abantu eyongera okukola ki okugaziwa ate wadde engazi naye kwongerako buki bwongezi era ndi omu ku ba brand ambassador ba Pepsi Masa billboard mugenda ziraba Majachi MC ngaliko Aquafina anywa ngaliko Pepsi asowodde n'akawala akendali nga kateredde olwa soda so mwebale nnyo mwebali eddala bakama ffe mwenna omukulu Socialite kirabira taata webali kutwagala okuva ew'omukulu Jerusalem Sale webali kutwagala taata tuwubireko ssebo ate tubawana naye bagabi Genius Computer mwebale nnyo mwebali eddala kanyaniriza ekirabo kyange olw'obudde sigenda kuvaamu kigambo neki kisesa ndi serious nnyo ndi ku mulamwa ng'agoba gw'okooye obugalo obw'amaanyi bannange mwebale nnyo banneesamanisa thank you very much mwebale kwagala Maria ki mwalabye kino oba temwakubye kino nga siina nviiri kino kye kyasiza okubakolera wano nfaananaani nga siina nviiri wangi edi mutwe yasibiddwa nzizeewo so thank you very much mwebale nnyo mwebali eddala mbasabira mukama abantambuze bulungi nga muddayo mwebale kutuwagira God bless you mwebale nnyo mwebali eddala akalala twongera okwebaza abasupporters baffe batubeereddewo DSN Computer Technologies tusaba obireka abantu manager DSN ne CEO yes mwebale kutubeereddewo from day one batubeereddewo kayira soko ono tubaye twagala musembya yamalirize buli kimu kubanga ono abadde taata waffe Aquafina tubeereddewo Pepsi tubeereddewo tugenda papa soko gye ndisotebe kubina ebirabo tugenda gaba ebirabo aleka yatinawo topu abadi DSN Computer Technologies batodde laptop namba era mugenda kiwangula oli wa mukisa gwali wano ojja wangula laptop yes tukuva mu DSN twanyiriza
President waffe oli wali mukama petulwedisa basooka ojje oyo abadde taata waffe naye kampe ku bantu katono tugabirize n'enkofiira otugabirize n'enkofiira okuvama akafina ne pepsi ate era ogatugabira ekirabo kyaffe ekya DSM Technologies ekya kompyuta gye baatuwadde katufune kompyuta yaffe ne bakomedya ze batubeeddewo mwena abakoze olw'obufunda lw'obudde abeewakise